Bambi. God have mercy upon us. Binyizam nenga amayagala mwami wo ne tomuwolereza oba omutijisa mutijise naye wakutijja kubako wekukoma kubanga bimala ne bitaaninga obulyanga bikuluma nobeera awantu nga tojja kugira yadde yagamba nti wanaamunyiiza oba wanamugira ati ng'agenda afumbirwa ewalala nange si bwe bijja okuba byolowooza nno talabika noweetunga mwetu oyinza yadde anoonya muntu kiba mutima n'ataadiba naye asobola omwagala kuba yali asobola okwagala ng'alina omuntu katomugamba ebyakusaasira tabadde nebbaawe kusaasira kuba niwe bawagamba nti kale rape bo badde baba bakeeraba kusaasa ne bo badde bakeeraba so omuntu anaakonoonera amakaago oba tekiteekakisa kuba nti nno omaze kumulaga bbaawo tekiteekakisa kuba nti oba nti yaddiba talina musajja n'alina omusajja nga yagambyeko mwagala aba amwagala kiri kibeera mu mutima gwa muntu ngamba bakathani kusaasira no munayi mwana oyo si mukulu nnyo mukulu naawe desi munene naye kusaasira ne rape yanza okuba asinga kusaasira obukulu onywedde biki rape si muwala muto ayinza okuba asinga kusaasira obukulu obanga bali mu egi kusaasira alina omwana ali myaka 25 kusaasira junior yagiwezezza egi emyaka ate okiwala junior ye mukulu alina ekiwala ekiri myaka 2 mwegi tannaba tuleke tannaba omwana akusasira omuwala ye muto baddange juzi kusaasira yalina concert yalina kyomuwala najja nayimba omuwala mukulu era nayoga muwala wakusaasira si mukulu kinene bunene naye kati neerabayo nenaawe maayi abakazi abo we bayimbira mu Eagles production nga bbanga yafuna erinnya nga muto nga bbanga eryo lyadda yafuna erinnya nga muto olaba audio we yafulumye audio eyo ate mwenyini nsuubira era yagitadde omwana ono si yatadde audio omwana yasobola kuba kuta audio eswaza maama we si yagitadde kati omwami aleka yabadde afuba kulaba nti alina kyabikkirira oba okusanyusa oli rape yes nti kankube essimu ko nowone audio zenawulidde za rape nga agamba kusaasira bafuna omuntu ate audio ezo to defend ebiseera ebisinga sinyo nnyo kuwolereza nnyo musajja kyenjogerako nga mugati nze ndi professor wa love kino ekintu njagala kubanza kati nze olaba kubyange ebyaliwo omwala abaza omusajja wange ndabala abakazi nekoba ndakumako 38 abakazi baana abakazi abaana nze ngabenda we nakyogera nze nganze nalikakaza bali 25 nebabayo nga bali kibalansiza bulungi oba tana abakazi 38 ate nga bano 25 omu azaala balina abasatu kati alina ababiri anti abaana batono ku bakazi abaana baba batono ku bakyala abaana bangi osanga omusajja nga alina abakazi 10 naye nga alina abaana basatu awo yali tekibalansenze so badde nkugamba obadde ogamba nti gwe wakola ki wabala olumu si kirungi okuwolereza nnyo omusajja yes kati nze singa nali omuntu eyali alumba abakazi abudu be yakwananga just imagine yero n'olumba ono luli n'ovuma oli luli n'omuwaana nnyo omutijisa nnyo olina kwegamba gwe singa omanyi obulumi bwendiko nga buli omu agenda ng'omulumba n'ogamba kale namukuba yambuma oli najjukira kale wambuma nga wakola bwoti ngolooza nti oba wakamala oyo kati nakwana omulala naye n'omulumba n'alibadde n'alikomyewa era singa sirina liiso oba singa omwaga wakyama singa bakuira dasidi oba singa banjiira asidi ate ng'ebyo byonna baali babingezezzaamuko naye jasi mu kino olinga agamba nti rape okubira Catherine yakyali kikyamu of course kikyamu kuba n'abasajja n'omuteeka nnyo mu kamera nti banaye balabe nti omwami wange tosobola musitopinga kwani nyoba ensi yonna ekimanyi nti nno omusajja asobola okukkiriza naga naye obwenzimba okoze kati kandekeraawo emyaka tannagituusa bindeeba egigamba nkoola tannaba ge mazima gibeeremeka egyo tannaba naye nate nagakuba akannemba kubanza mwange yaŋŋamba n'abantu abalala ngagamba omusajja atunyumyemu mu nsonga ez'enjawulo nze ndina mukwano gwange
mama abalungi senga wa Kikolimo mama wa Queen mama wa Rama mama wa Gift mchala Abdu byonna yeye sheyinza okukoma ngenda fuuka Zubeda jako kamera Beda naye atabukidde abantu bakola nabo anyway wanyiga ng'agamba kamera person jako kamera anti boogera ebituufu kati batera kumugamba bumpi ate era mumpi naye anyigira obumpi ogamba ki gendi sina tabu kacha kaliwo tewali kyamaanyi simanyi mugenda mu Hijab Nation Hijab Nation anti ndaba sharia mwana tulina ogenda tumuwagira Hijab Nation nakuba tetugamba za black otandikiriza mpula naye ennaku zonga oli omutindo wakyusaamu kiki wafuna abanene mu gavumenti oba olwaki sharia y'amaanyi sharia ezo zabangawo z'amaanyi mwana w'obulenzi yanteekamu akasente ne matovu omwana wange anti obadde ombuzabuza ogamba yali yafuuka mwannyinaze matovu kati ono mwana wange yanteekamu akasente kano konna bandawe from Dubai bambi nange njengulireeko omuntu sharia ngulira yo nja gitwala sente meka ziba sente meka zisandikiramu 2.5 ezitegeddeka note sharia emitwalo 10 sikyazambala ekirasi nagivaamu ezo emitwalo 10 zambalibwa baki bawusigalo kubye nnyo ba sisters bo abato nga tannafuna mwami amuteekamu noga kangole kasista kange kano sharia eye 10 15 n'abiri ogamu sibimanyi nnyo ebya sharia nja kusooka kujja nange ndooza mu Hijab ewaani ewa Zubeda ewa Shamim bane mumuwagira omwana omuwala mugende eyo abakyala abasajja abawala abakazi mugende mu Hijab Nation muyige okwambala sharia anyway ogamba ki gende kyekiriwo sirina nnyo ombuzeeko tugenda mu X2 tolabika ngira nembulaabulamuko kyekitambula nga ndi bize ebyokukola nina bingi tubadde ku social media ekutta akati wiiki eno ngirabye mbadde mbirabeyo gye mbulidde omuwala ono TV personality ane kisinga okunuma mbanze saagala kwogera ku bantu betukola mulimu gwe gumu naye munaye bagera ne bateekawo ebintu nga tulina okukwogerako Rape Bindeeba Rape Bindeeba n'omwami we Bindeeba ne Catherine Kusaasira beefuze social media ndowooza Bindeeba yayagalako Catherine Kusaasira actually si ndowooza bwe kiri kubanga babikonfaminze kati awo kyesitategeera yamwagala before rape oba ne rape nga waali lwaki oyagadde mbyogereko lwaki nyagadde obyogereko ensonga ziringa 2-3 esooka nti oli media personality oli mu amawulire ate ogabaddemu ebbanga ddene ekyokubiri ensonga eziringanga zino zitugenda onyumyako wali ozibaddemukko wali obaddeko n'omwami n'obeera naye emyaka nga mingi naye tetulina twakulaba nga omulese mu mawulire lwaki njogera bwe nti rape okuva lwe yeekwana Bindeeba mpaka olwaleero Bindeeba amutadde ku social media amutadde mu mawulire amutadde buli kuba oyo mwala si yatandikiriza mukyala Bindeeba omu bw'ati akakagambo agundi Fifi yakatandika mukyala Nsubuga bw'ati kati n'oyo n'akongezaamu nnyo mukyala Bindeeba actually okuva gye beekwanira ku nnyonyi paka ku proposal ya marriage paka okwanjula n'ebirala byonna azenga n'olubuto paka kuzaala byonna azenga atulaga nga alaba nti yafuna nnyo so kumbirwa kuba nti abasajja abannayuganda badisappointingamu simu badisappointinga nnyo naye nga bamira abatuufu gye balinze tusikyamba tinaki naye so yeyemu ku nsonga lwaki njagadde twogere ku nsonga ezo omusajja okumuleeta ennyo mu mawulire then ekyokusatu ku ebyo nti olina abaana alabye Bindeeba nga ateeka mutabani wa Catherine Kusaasira mu mawulire amukubidde essimu ate amaze atadde audio yogerako ne maama wo yogerako ne mama omwana wa Catherine Kusaasira yaliyo nga Bindeeba beekwana naye so awo tugenda okuba nga otambulira that's why nkuleese nga omukugu wabi omanye kati ogibwako hadithi nnyo ensonga z'obufumbo profesa mu kintu kino osinga kati n'abakooti y'amaka anyway wewe njagala tuyitire ekintu tandike n'ekya mwala rape okufuna omusajja yes buli omu oyagala kuba na musajja she was excited that's what I can say bw'omanya nti n'oli mu limelight kyandibadde kikulu omusajja wo naye omuleete ng'eno mu mawulire kubanga at the end of the day bijja kugira ate oswale
Kanchitandike kansuke mbuze ku balabi ba Kimbo updates naye mwebale nnyo kwagala musajja ono tayagala yatagumizisa naye bambi mwebale kuba nti mumulaba mwebale nga lwaki segumira mukazi wange afumbye emyaka tugenda mu 12 mugenda mu 12 aba afumbye kubanga attako negiri egy'okwekwana nengattako jejo abataguminkiriza mu Uganda asana ekirabo mukyala wa Kimbo wanoonya asana ekirabo kyensookerako yes maze bwebazaako ensonga gy'ogambye nti ondese because ndudde mawulire kituufu ndudde mawulire era nze twali muntu yali amanyi mwami wange yali amumanyi ku myaka gye nali ngakuliddemu emyaka egyali 10 tewamutulaga akwadde okulevel status wadde mugenzeko out of yali wange wadde akozeyo kaki ate nga amawulire gali tegamukwatako sigamba nti ali kumpi nnyo n'omuntu wamawulire waliwo omuntu nga tusobola mwewala nga yali mu field ndala nnyo nga nange ndi mu field ndala nnyo so nze up to now nze guba mulimu guba waka gaba waka so sayina nsonga yali impostinga however waliwo ebimu kale ebya family batono ababiraakoko nga ba family ku status ku gundi nebutakangayo naye nga tuteekayo nnyo kujjubisoba nga tugenzaga ku viddi z'abaana bikyo kitegeera so kati ku repicha nsobola okugamba first of all ng'omukyala era nga yanyumya of course yali excited yali takisuubira oba kufuna muntu gwe yafuna mu musanyufu yasanyuka yasanyuka excitement nemulema ocontrollinga yamulema ocontrollinga n'abanga nga bagamba nti yakisussaamu yayagala n'ayitiriza okwagala si kubi olwoba oyagadde omuntu osobola okumwagala ngeri gy'oba oyagadde ayagala omwami we simunenya buli omu kiringanga bulumi n'essanyu buli muntu abona engeri gyakumamu obusungu bwe muntu alina engeri gyakumamu essanyu lye so kino kyenyiza okulabawo nti kino kyebagambye nti ekyomwami kyongambye nti omwami lwaki yakubidde omwana Catherine kusaasira ekyo bambi nange kyannumye ng'omuzadde kyannumye nti omwana ono ebintu bino teyabiriimu fine wabanga yakumanya si yali badde omuntu omutuufu okubira kusaasira alina emikwano ne kusaasira mwennyini yali badde akuya kusaasira mwennyini essimu agamba mbu ye yakubidde kusaasira mbu namugamba olire ekyamaze ogenda viral tukireke kigende nalaba nga tekimumalidde n'anoonya omwana wa Catherine kati omwana okumunoonya ng'omwana agenda kutaasa tatuze maama we tamugee munnange maama yali ebintu abantu byetukola nga tusoose kulowooza okwata omwana atandika okubulira maama we ku nsonga z'omukwano nti maama bindeeba nkubidde aŋŋambye speed control ekyo kyabadde kirungi kulowooza teyasoose kyova ebiseera bisinga nze ondaba queen mother waabwe nze nga nnaafulumya ekintu nze nsooka kirowoozaako nnyo nga nnaayogera ekintu nsooka obusungu buno tebutera kunfuga tebutera kyova nze nemba nesowe zange zonna awo nkujulira I give myself time nemanya ujjako olumu obekukuba ka pressure n'olwalamu naddala nga sizze ng'obadde onsuubira kati nti obusungu tebukufuka kyebadde ŋŋamba oba gayo no yabadde ku pressure ya Ray kuba kati olaba audio we yafulumye audio eyo ate mwennyini nsuubira era ye yagitadde omwana ono si yatadde audio omwana yasobola kuta audio eswaza maama we yagitadde kati omwami aleka yabadde afuba kulaba nti alina kyabikkirira oba okusanyusa oli rape yes nti kankube essimu ko nowone audio zenawulidde za rape nga agamba kusaasira bafuna omuntu ate audio ezo to defend ebiseera ebisinga kirungi nnyo kuwolereza nnyo omusajja kyenjogerako nga mugaa tino nze ndi professor wa love kino ekintu njagala kubanza kati nze olaba kubyange ebyaliwo omwala abaza omusajja wange ndabala abakazi nenkoba ndakumako 38 abakazi baana abakazi abaana nze ngabenda we nakyogera nze nga nze nali kakazi bali 25 nebavayo nga balya nakibalansiza bulungi oba tana abakazi 38 ate nga bano 25 omu azaala n'abalina abasatu kati alina ababiri n'ababiri anti abaana batono ku bakazi abaana baba batono ku bakyala abaana bangi abaana osanga omusajja nga alina abakazi 10 naye nga alina abaana basatu awo yali takibalansinze so badde nkugamba obadde ogamba nti gwe wakola ki wabala
olumu si kirungi okuwolereza nnyo omusajja. Yes. Kati nga singa nali omuntu eyali alumba abakazi Abdul be yakwananga. Just imagine yero n'olumba ono luli n'ovuma oli luli n'omuwaana nnyo omutijisa nnyo olina kwegamba gusinga omanyi obulumi bwendiko nga buli omu agenda mukazi gwe wavuma n'ogamba kale namukuba yamvuma olinajjukira kale wamvuma nga wakola bwoti ngolooza nti oba wakamala oyo kati nakwana omulala naye n'omulumba n'alibadde n'alikomyewa era singa sirina liiso oba singa omwa gwakyama nga bakuwira dda asidi oba singa banjiira asidi ate ng'ebyo byonna baali babingezezzaamuko naye jasi mu kino olinga agamba nti rape okubira Catherine yakyali kikyamu. Of course kikyamu kuba n'abasajja n'omuteeka nnyo mu kamera nti banaye balabe nti omwami wange tusobola musitopinga kwani nyoba ensi yonna ekimanyi nti nno omusajja asobola okukkiriza naga naye obwenzi mbukoze kati kandekeraawo emyaka tannagituusa bindeebe egigamba nkooye tannaba ge mazima tannaba naye nate nagakuba akannemba kubanza mamange yaŋŋamba n'abantu abalala ngamba omusajja situlingira ku myaka 35 nalinda owange 35 giwere ngaje yatabuka butabusi kuba nagenda okola nitukola ku research awo ku research ngabagamba ate abasajja waweza 40-45 bw'ate abanga atandika obutandisi neŋŋamba ate awo bagamba bakyala nti 45 46 ku mukazi ate ffe tuba tukabusi yes omukazi waakula esexy okabusi sex libide kawansi ate ku basajja gyako mukula ate bo ne okulinnya tega abasajja kikajjo that's why osanga musajja myaka 5 myaka 7 myaka 8 myaka 9 ng'akulaga ye akyasobola okuwasa bo baba bakyasobola naye ku mukyala so kubindeeba tannaba kutuuka kusetolinga tannatuuka so omuganda ngoye rape first of all onkwagala mukwano naye amazima tuba tulina okugababuulira so yandibadde akendeeza ate tawulereza nnyo omusajja agenda kufa depression so mufunze oba okwanya obanga olina omusajja wo atannatuuka myaka gya kusetolinga biki byolina okusooka okuteeka mu mutima gwo gwe weeyagale kimu kkiriza nti omuntu ono essaawa yonna akwana omulala nga ggwe bwe yakwana era bw'asobola okwana omulala towolereza pozi waliwo ogamba nti nno waliwo ekintu kyoba nga osobola okukiwakaniramu omuntu wo nobeera n'ogamba nti omuntu akoze ekintu omuwolereze because kino kyewalaga of course balina kati kayagamba kawe mabega nti binde batakwana koze ngakazi bamukwana baby anyway I know it was a joke naye abantu buto bakazi binde batakwana atakwana bakazi mpozi nga mukazi yamukwanya gano munnange nze gana amata tegagenda kenna gali kiriya kati ye yakwanibwa atya ye yakwana bindeeba simanyi kweka okuwolereza abasajja n'oyitiriza n'owuliza n'ekiteetagisi omwana w'omuddugavu wano abaana abawala mpule babayita batabani ba Faraawo ababalenzi ba Ibrahim so kojjawo naatuuse wakati ako wange agenda kutuuka tukole tamala oliwa oli mu kibuga sebo kale wetuli wano ku kitebe kale kekakkanemu katono omale muyaye anyway eri abakazi abakulu oba nkozesa kigambo kinene kale eri abakulu kulo kubi ngamba bakathani nkusaasira nomunaye mwana oyo si mukulu nnyo mukulu naawe si munene naye kusaasira ne pia nokuba asinga kusaasira obukulu unywedde biki rape si muwala muto ayinza okuba asinga kusaasira obukulu obanga bali mu egi kusaasira alina omwana ali myaka 25 kusaasira junior yagiwezezza egi emyaka ate okiwala junior ye mukulu alina ekiwala ekiri myaka 2 mwegi tannaba tuleke tannaba omwana akusasira omuwala ye muto baddange juzi kusasira yalina concert yalina ekyomuwala najja nayimba omuwala mukulu era nayoga muwala wakusasira si mukulu kinene bunene naye kati neerabayo nenaawe mayi abakazi abo we bayimbira mu Eagles production nga bbanga yafuna erinnya nga muto nga bbanga eryo lyadda yafuna erinnya nga muto kati oyalamu nti kusasira ali 35 bilo ayinza okuba nakasuka 38
kale ate rape n'omutwaleeyo anti waba tutenyo 38 rape naye kalinga mu 30 what 30 yakana tasuka 35 kale wale waba kusasira no waba musingako ekikulu namwe rape tabela mukulu nnyo nti banaye kusasira wana ekikulu rape nabo balimbesa make-up tomanya kiki eri kyali ekituufu musanga atandike make-up kyatukoze bannange dada iba bulungi rape mukazi mulungi yedi tukanye make-up ne filters na bichi byongeramu naye tubakwita abakazi babi n'omutwala batandikire kuona anyway kakati mbadde ndikuwa kikyaba abakyala abalumba amaka g'abantu agali settled agasettolinze bafuna muki ani yalimbye galuwa kusaasira ye yalumba oba rape yalumba kusaasira we yayagala bindeba byali before nga rape tanajja oba nga within wano nga rape waali kyosina kwa bukakafu okusinziza kwetwala mu video bagamba nti bikadde bipya nti bikadde naye nga teolaba video zose sobola kuba nkadde ziringa empya simu zibali bakozesa course ebiseera by'emabega we beegirira esimu zaite zinnafuluma so kuba nti nno bikadde nnyo sibyewala sibyewala just kukiza bukiriza nti abantu beekwana so abakyala abo lwaki baagala nnyo okuyingira amaka g'abantu agabeera gali settled asinga yali ayagala gayingirira yali badde yamufumbirwa ekyo tekisobola kubanga kimujja ku mulamu omusajja tomufumbiddwa naye ng'omulirako eyo bbali ani ali ani bombi anti baba baagadde bonna bantu bakulu so anyway what is your word to such women such women abalwa bana abagala baba abantu kati omwala ng'oyo olaba rape akafumbirwa alina bbaawe batandika butandisa azaddewo omwana we akazaala ate tugenda owulira kuba ekyo kiyinza n'okukuba omukazi pressure ne stroke naki oli omukyala n'akimanya nti ono gayi alina omukazi we n'amaka ge ate naawe n'osalawo n'omuyingirira ate nga gwe obaddeko oko mu bulayimu obwo buli musajja omwagaddeko buli kiki buli kirungi okiteekate kusaasira buli nawe yakwagalako anti tetuli bagundi ye tetuli mu sako zezimu rape ani oyo bindeba ne kusasa bali mu sako zezimu bindeba anti socialite socialite yategerekeke because of rape ayinza obeera bwe bayagalira kuba kati Catherine kusasa ateeka okuba nga yesasobola kwagala muntu wabujjo kiringanga nabadde ngamba abantu nga bagamba Shakibu ne Zari nga bavuma Shakibu nti Shakibu talina sente biki bagamba Shakibu alina sente ze kubanga Shakibu tasobola kubanga yayagala Zari nga Zari yamusanga mu Katanga oba nga yamusanga mu Kimumbaasa ate kubanga Zari we basinkana ne Shakibu yakyali kifo ky'amaanyi kuba naawe okimanyi Zari status ye kikuwa ebifo byalina otambuliramu kitegeeza Shakibu aba yasangibwa mu bifo ebyo era naye yali azitowa ayinza okuba nga baali bamutumyeyo ne bakutumayo ne osangawo omuntu n'enkya n'osangawo kubanga okwekwana tekuba kwa seconds 2 nti nkumaze okwekwana n'okwabo batuuka n'okwewasa bateekwa okuba nga ne Shakibu abaana bamita sister Shakibu kyensobola okwogera ku kya abakazi ababagadde abasajja okuba tumanyi kituufu kiri wano eno nti either yamwagala ono akimanyi nti kati kiwede ku general perspective yes that is okay kati ekyo kyensobola bagamba abawala oba abakazi ng'oyagadde omusajja nga alina omuntu oba nga akimanyi ng'okimanyi nti alina omuntu butajjaayo buteeraga mu bantu nti gundi ankwanye nti gundi anjagala okuuma ekitiibwa kyo line zo n'omanya wa woolina okukoma ebiseera ebisinga twabeera mu bufumbo bwe butyo oba mulaavu bwetyo okumala emyaka egigenderedde first of all ono mufumbo n'oli yali mufumbo kuba eri abagamba nti obufumbo bw'omufumbo n'omufumbo laavu eyo enyuma nga mwena muli bafumbo teri wakwesiba ku munne teri byakubuuza nnyo oluwo oluddewo olazeewa biki ebyo abantu bagamba obufumbo mwesinkanako nga ka sekendi sintono ne mwawukana buli omu n'agenda teri byakulemezaamu so kati nasooka kusirika naye akantu banjagala okulaga wano naye simanyi oba nninza okukalaba oba kayiseewo simanyi naye mbadde ndaba Facebook wano ku makya nga rape yagenze ku mukutu gwe gwa X n'ateekako ekifaananyi kyane kya Catherine Kusaasira n'awandiikamu ne zireeta endiboota
kati ne Catherine Kusasa n'aleeta ka video ng'agamba yonagwa n'agamba yefe ndiboota yefe kati abaze byakyala ene okujja buluma yefe ndiboota eziriko so kati abantu bonna babyogerako ne ono wuno ali mu byogerako ono mukwano gwo Fida Queen n'abala abantu no bagamba yogera nga Fida Queen munne bagamba njogeranga ye naye simanyi akabuzi simanyi wekali njakano nyankalabe kabadde wano ate kabadde wano naye kyembalengeza okugamba kyembalenjala okubuza nti rape kino ekintu atandise okivuga mu ngeri bweto anaakigusa waakivuga mu ngeri y'okutandika okulumba Catherine Kusasa olutalo lubeererwa mu mawulire beeyabize mu mawulire kubanga audio ze baasoosa okukola nga bo ate era baazitadde bwe buzibu ate bombi bakoze kya busiru yakubira Catherine Kusasa omusajja okugira kubeera naye audio rape atukuba era yagita eriweno ngakubidde kusaasira simanyi sisobola nze muntu gwe nali mpiseko maama wange mami sima ebikyebyo kati ate neeri nebindi ebira naye yagitadde eyo ngakubidde omwana ekyo bakoze ensobi ne Catherine naye alina zaateera eziruwanga sinawulira mwali akuba kati banakikakkanya batya oba bo banyumira obulamu oba obulamu bw'abaselebuti bulina kutambula bwe butyo naddala life y'obufumbo gwoba oyagala kibeedde nga bwe kiri kuba kati ono okufulumya kana akantu ku x n'akateeko ne zireeta endiboota ne kayagadde olutalo lutandike ojja kulaba nga waliwo tiimu rape nga azzewo tiimu kusaasira ne Kusasa naye aleese emyezi gye kinaavugawo nti endiboota first class mwendiboota nga zabbeeyi abadde n'abantu be babiri mubaddemu ekisajja eno n'akawala eno mundiboota oli ndiboota kikaki first class ekyenayizeemu mu bino ebintu kuba kati ndi mu kantu ako bwe kati nti ebiseera ebisinga okusinza ku byenzi gyempulirako oyo obindeeba nti ku bantu abadde bavaayo abawala bajjango ne boogeraawo ebiseera ebyo nga yakagala rape ebiseera ebisinga bambi ayinza okuba yalowooza nti oba bujja oba kiki ne ebintu byayogera ku simanyi oba muvubuka oba mwami bindeeba alabika ng'omusajja omukulu ali awo kati nti mumpi banantu abamu tebasalawo kati nasooka n'abimma amazzi batandise okubizzawo Donizela olunakalake nabe omukyala ki abagamba simanyi agala bakazi abalinamu kasente simanyi nakola ki byebintu byebyo ekituufu kyebindeebamu kimusama oba bwamuno olabire bagamba driver ki avuga ez'amasomero avuga mu Kiwarabu simanyi kigambo kimpulira bakozesa manyi abasajja ab'ebwereere balina engeri gye baferamu abaana baffe abaawano bagenda ne bafereramu omukazi owekitiibwa ennyo ono omuwala waffe yali wano ku NTV teyagwa mu asikaali ng'amanyi afunye Dr. Dubai tobijjukira ndijjukira balina engeri gye bagenda oba abawala byabeera excited ng'alabye omuntu alina akatabo oba olaba nze Queen Mother waabwe era gwe muliraba omuvubuka ndoza bw'akola ka vidiyo ng'ali ku airport atambula nga si ntebe bunaabamu bamayino zikwata n'atuukawo ng'alina gwawerekedde nagamba John Peking oba ne mpeking abantu nga basatu naye nga wali nga kubanga olusi abeerayo ebyaddala naye najja nomukima abantu nga basatu nagamba ngenze saba ebizannya abaana babuzannyanga wano e Uganda naye my sister ma rape driver ebintu by'omusajja byesonyiwe kakanalera bebiwo tunuulire Yesu yagadde omupostinga tatalina kukola kwe kumuwolereza nnyo kuba ajja kufa ajja kutuka atagala kujjawo kino batu bakirabe naye ng'ate wadde eri alumwa mu mutima naye ng'ate eno kirala so ekikulu remedy eddagala eryangu kusirika nebyanamunyiiza byonna basobola kubijjako naye ajja kubamu ne kano ajja kutya okunduzinga olwode public yagirako kintu kirala yabalaga nti no yasinga sijja kukyawa era siri kuvaako era simanyi biki kati ono ng'abikola akimanyi otasobola kumukyawa abeere mu bufumbo obw'ekkomera so kati agumanyigirizibwe naye asirike abeereyo mu kimugunyu bimulume kimala so actually kiyinza n'okuleeta abakazi abalala nga bamuwa stories enjawulo ku bindeba singa ekintu kino mutazi ogamba laki okyogeddewo ntyo singa akyogera nga kiri ku ye kwedifendinga ye nga ye ngera bwe yayogedde nti ze nali sikimanya singa nakimanya that is okay
naye kyatayogera kwe kuba nti awedde nga awulereza omwami oli ajja kwabika omutima ajja kufa kuba sirabawona nsonga yadde muleeta kukola comment oba bindeeba ne Kathani bafolinze out ye lwaki badde atali naye ajja takirwanyisa kugula wajja kuba akyali oyo n'omulala aveeyo n'omulala kati tulaba ne bana abaali yali ayagala edda nga terina buli omu atandise okuvaayo okitegeera oba byadonizera bituufu manyi naye ayagala nnyo busimanyi biki wabirabye yabyogera dde even before these ones okusookera ddala nga nakakala kano akaga nti nayagala angiremu n'amusasula n'ayonka n'akola biki waliwo ebyasookera ddala awo nga mulaze nga baba nga yakamwingejinga nga n'okwanjwa tekunnabaawo donizera yali yayogera dda obo n'abakyala abavayo ne boogera kino ekintu Kathani kimwongera tutumu afuna comeback ajjukira Kathani byatabukamu ebintu amabega wonna ebintu byamutabukira okuva ddala wali eri we covid ekivulu byali ategese nebigira then ate ne bamuwa sente n'agaazi no sente za NRM ojjukira ka video ke yakola awo ebintu byayongera okumutabukira ddala so tuwunzise agenze ku kyeyo yalimba nombo agenze musala mu masavu n'amaliza ageze Canada byatuke Canada ne bimwocha ne bamustika Canada Uganda kati yali awo ne bamutikko bana yezza byagaana n'akomawo kati essaawa zino tumulaba ayimba yoko kati ayinza okubanga tugambe nti kiyinza omuwa comeback kubanga ebintu byabayimbi comeback teva wala nekitali makulu kisobola okumuwa comeback kusasira yayimba dda ate bo bagambe baagala okuvaako kusasira byakoze abikoze musente z'okuyimba ezafunye mu gavumenti yazifunye sisuubira nti kino yakikoze for comeback. I don't think so. Naye ng'abayimbi baagala nnyo obutava ku noobu n'abo abantu abaddeko mu kamera nga kibayisa byo kubanga takyayogerwako kuba ekigambo stunt roza kyavaawa kyava mu bayimbi atoloza nawe kivulu kyagala okukola nze mbuuzabuuza ayinza okuba nga nayolimba lwagala opushinga lwagala ofulumya asooka ajjema olwo biraba bulijjo abayimbi bw'aba n'akola konsati n'alwana n'omuntu n'agoba mukazi we n'akola biki n'alwanira ku buko n'abeera mawulire wiiki eyo ono omwana lunabe yakwana bukwanya lintale kyekitunze ekivulu ky'enkudi paka kyakoze kiti abantu kata bagwe ne mumazzi so buli muntu akolayo akantu so namukino ndowoozeza nti oba Catherine Kusasira ayinza okuba nga ali ku comeback oba kale ne waba taliiko kyo kimulekawa bwebanga si it's not intended comeback kimulekawa so wali abantu bulijjo beeyagala yayagala ku muntu ne beeyagala yes omwana oyo atambuza okugulu temujja mukkaatiriza nnyo omwana oyo atambuza okugulu jjukira yali wali ewaani bayo yani ewa Eagles Seruga n'ava ewa Seruga n'asooka agenda n'abaako n'amagye gwe yafumbirwa awo Seruga we baafulumiza olwo esonyiwa abando naawe dadi tosiba busungu naye awo n'ava ewa munnamagye n'akomawo n'addamu era n'afumbirwa ewalala ewa Seruga ng'ate avuddeyo gwali gwakubiri kaakati wulira ate bino bizze ebyabindeeba bulamu bwe tunagenda okulya nti waliwo n'omukulu omulala era lwakisiggwe anti nze tetuli mu layini musako zezimu ate zitya katate ogwo ofutulya ddala mu gundi oli munnamawulire oli muyimbi ekitambula bulungi abo abakazi balwanya entalo nnyingi nsaagala mukazi yalimu Eagles asajja b'Eagles nga history gwe baboogerako si mulungi ddala Eagles yedda tofulanga muntu n'akunyumiza nti abasajja abo baateganga engalo baategangawo ebibatu abawala abo okufuna ettutumu okuyimba oyagala kuyimba ate n'essaawa zino weekiri waliwo kampani gye mmanyi ezannya firimu erimu omusajja omulungi ayogeza kwana kwennyini naye bangamba ekiri mu kampani eri agezaako balaga byemukola abasajja mwe temwagala mazima naye bagamba mu naye era olutalo lwabaluseewo mu firimu industry eyo abawala babiri bakola ku TV emu balwanira omusajja oyo balimba that's a lie gwe omusajja omwagala bwagazi balimba abantu tebagala abantu babagamba mazima naye gwe ofuna omuntu akunyumiza ebiva mu kampani eyo keriko binnyumiza naye baba wala obamanyi mbamanyi okkiriza nti alina gwayagala kwaba babiri oba tekuli igwe talinaako kwaba babiri n'omunene tekuli
omunene omweru bigambo byammwe yate bonna beeru omunene omumpi naye nomweru byaddala oli mweru wa langi oli yeteekako butesi langi faananyi ebyedda biraga nga yali lyanda yali weggulu ama abaana abange ab'obuwala ngeze queen mother wammwe mami w'abalungi senga w'abangi omwana omuwala yenna wofunanga omusajjawo mwagale kuba omuntu yenna ng'omwagadde alina kumwagala mwagale mwaka kaseera nga waali naye ate waliwo by'oba olina okwezibiikiriza nga ggwe omuntu nammwe abaana abawala abaagala abasajja b'abannammwe obanga omufunye tobateekangako mu bwongo obwo nti omuntu ono asobola okukwagala ebyaddala muba byakweyagalako bweyagazi so temuteekawo nnyo kajanja toyita nnyo lugezigezi olowooze nti nno ogenda kulumya mukyalawo gwe ediboyi w'abasajja gwasembayo oba gwe edigaalo w'abakazi gwosembyeyo bakwano mukwano awo oba olimbi ekirala towakaniranga musajja nti ekyo tasobola kukikola gwe mmanyi owange ekyo takisobola abakazi bateekako n'asimbawo n'omukono okutuka lw'oli musanga nze nawakana kwanza wakaniranga mu mutima gwange nafubanga nnyo gulwanyisanga ekintu naye nga okitegedde abale balikuleetera abaana naye nga bunaku abadde asulawo ewaka abo bagamba bangi nnyo waliwo omukwano omukyala yafiirwa bbaawe naye nga bunaku saa 11 bbaawe aba ewaka naye lwe yafa waliwo story ya dokita abadde ajjanjaba Masaka nga dokita ne mukyala we dokita bakolera mu ddwaliro lyerimu ate nga beeyagala nnyo nga balina emmoloka nyingi ewaka nga emmoloka 3 4 naye nga bakwesa emmoloka emu nga bagenda ku kyaki nga laavu weri y'amaanyi bagenda okujjako ng'oba dokita anajja Makampala waavuga eyiye n'omukazi oba n'agenda yeke Masaka n'avuga naye nga bagenda wamu bakwesa emmoloka emu ng'omukwano weeguli naye dokita yagenze n'afuna ki n'afa n'alwala n'afa ekyasinze okumala enviiri ku mutwe dokita mukyala w'omwami kwe kubanga mulimu dokita munnaabwe ku ddwaliro eyaleese bibbe byebi oba mu kunyiigira omufu nandika okunyiigira oba mu kukungubagira omufu nandika okunyiigira omufu era mu sitole y'omuzaalo yagaye nti nava mu kusooka okukaaba ng'omulambo guli wali n'okuteekako obusungu nenulira dokita ono nga tukola ku ddwaliro just tuli mu department naye abasajja ekintu ekyo kibi omuntu bw'atyo akutta abasajja bakwana mukwane naye sirungi kwana mukwano gwa muntu munju omuntu yenna ng'atuuka ewammwe si mulungi kwagala omuntu ono asobola amanyiyo yes kati nga noono dokita kati of course aza okubanga ono omukyala ali ku dokita bw'oba bakola mu ddwaliro lyerimu bakola mu ddwaliro Masaka kitegeeza ebyokulya byonna asobola obyaccessinga mu ngeri yonna gy'aba ayagadde manya sajja beera mwagala abantu obwongo bwamwe mwefula nti nno oba tebutegeera bulungi saawa eyo ng'oli mukwano bagala bamaids awaka omuntu ono omwagadde njuka bw'obeera naye kiri ekyambalo ky'obwa maidi aba akyeggyeko akulaga nti nange nfuse mukyala akipiikingirawo nti asobola okubeera mukyalawo maka muno n'agenda atta mukyalawo nti nno omuntu ono yawa abaana b'emmere yawa mukyala w'emmere obujja bo beera bumaze okutandika okujja automatically kubanga naye aba yeraba nti mukyala so abaami mukwane naye temukwana sako z'abakyala bammwe omuntu ono ng'asobola okutuukirira mukyalawo agenda kuttirwa omuntu nga toyagala abantu bajja kufa kati nga nene ensolo ebadde etambula ebiseera bino omwana yagadde mukwano ngenda gireeta omuwala bo abafamire n'emikwano bonna bagamba nti yatta munnaabwe kati oluvannyuma n'amaana okukyala kwabadde londooza wiikendi ewedde kwabaddewo wiikendi ewedde omuwala yafa gwakubiri oli yafa ate n'afumbirwa bba wa mukwano gwe ate ng'okufa kwoli kwalimu okwekakashoni max nyingi okitegeera so omuntu akutta olw'okuba ng'oluuza okulowooza ate babeera banekano nze sina kyensobola mukola nze nja kumwerawo nze munne mukyala simayinaako obuzibu manye sajja mundi bangu bakusitookinga n'ogamba ye bambi omukyala wa talina buzibu kwoli naye obujja bwo busigala bujja bulina kirwale bondi bulinakyo tebigamba nti waliwo gyabusuubula oba nti kati tannafuna sente zibuweza zigende kubugula tazirina oyo mukwano bwo bujjirawo maidi akufuukira ekizibu ewuwo
Nakiridde yalemesa mulandi gundi bosi we lwali luyimba lwa Maka Makumbi omukozi ne yeddiza amaka mukyala n'agavaamu. Naye ate bagande beerabira era still nti omuntu ono ne wabeera nno musajja tubala abakazi abasinga wabanga omukazi ayagadde omusajja nga bba wa mukwano gwe omuntu oyo yatuuka n'abanga takubalamu walatuuka nakwagala naye atuuka kusala n'alabanga toyina magezi nyanya nvundo agenda naye oyagiridde bbaabwe bw'ati ate bw'anaagwa bwe yakoledde mukyala we bw'ati bakoledde mukwano gwe ekintu bwe kiti ate bwe yakalaba basudde bwe yagira mukyala era mubeerawo ne mukikaka naye bwe musirikiramu we muti kiri kidda eky'obuntu kidda n'ogamba naye mbutuufu. Story tugenda gikolako tugenda ginoonya kubanga nafunye details zonna lowooza tunaabaleeta abantu abo mu Save a Soul ne tulaba bwe tusobola kubanga nalabye ku family eri depressed family y'omuwala yafa ate omuwala oli yaleka omwana ono eyafumbiddwa abadde mukwano gwa family eyo kuba yali mukwano gw'omugenzi nga bamanyi naye nga bamwembulesinga ng'omwana abo kusaayo okufumbirwa n'abablockinga bonna baleme kulaba vidiyo zonna kusaawayo okukola omukolo nono gayi bala kisobola okwekweka omukolo tegusobola kwekweka nebala mu kukoza abantu bana olwamaze ogukola n'agupostinga oba yagwe posting idio baba ya postinze kwa nabulabyeko nga alwele yakaligize naga abadde tebirabike watu blocking nga buli wamu neera byafunise byamaze ne bifunika so tugenda abantu bigira abantu bana balaga omukolo gw'enkukutu ogwo byenkukutu bya kisiru nnyo bimalana bivaayo naye abawala bana abalaga abasajja baabwe nga babalaga ba sister imini mikwano gyabwe kiri okay ekintu ekyo n'omutijisa mu mikwano gyo ne boyfriend wange ono musajja wange ne kiri okay. Tis okay. Kuba oyinza olaga mukwano gwo omusajjawo nga mukwano gwo yadibira ddaawo naye addaanoonya muntu. Kiba mutima n'ataadiba naye asobola omwagala kuba yasobola okwagala ng'alina omuntu. Kati omugamba ebyakusaasira tabadde ne bbaawe. Kusaasira. Kuba ne baba bagamba nti kale rape bo badde bakeeraba kusaasa ne bo badde bakeeraba. So omuntu anakwonoonera amakaago. Oba tekiteekakisa kuba nti nno omaze kumulaga bbaawo. Ekikosa kusakusa ku bantu oba nti yaddiba talina musajja n'alina omusajja nga yagambye ko mwagala aba amwagala kiri kibeera mu mutima gwa muntu so tujja kugenda kulaga mikwano gyaffe babbaffe bw'olwokubanga bannanga wenna mumulaga agenda kumwagala no however walina okubeerawo ko distance walina okubako wemukoma naye nga sijja gamba timunnange kati nze munnange nze sitolera ku mukwano gwange n'omu tuwunzike n'ekya respect eri family zaffe nga tukola ebintu ebyo mu audio yabindeeba alumiriza mbu alina respect alina family to protect nina family to protect tell your mother then ne Catherine kusasira ku myaka gye gyalina n'emyaka gyamaze mu ndongo n'engeri gyamanyimu how social media bad it is besobola okuwonoona obulamu obwo eri abaana bo abatandise okulaba nabensi waba alina omwana emyaka 22-25 sigeza naye ayingidde ensi emulaba ekintu kyokola gwe kisobola okutambulira ku baana bo ne baga abo baana bagundi tuyinza kukola tutya okubeera nga family zaffe tuziprotectinga mu bintu we tuba tuyingira mu stories eri stupid nga zino esooka kusaasira nga ye si yetaddeyo omwana naye abalina abaana yes si yetaddeyo omwana ekyokulala evidiyo ezafulumye tezaalaze nti no zadde za buseegu nti bannange zabadde baza mu buliri nti oba zabadde za biki okwagala kwa bulijjo so sirawo kibimu ekyo ekyengezaako okubanga mbooza nti biyinza okwonoonera mu maaso n'obeera nga n'aba nabo batya okubeera open mu bantu ng'okoze ekintu ekisasamaza kitadde ku general perspective kubanga era kimala nekyaffecting abaana nekibe nekyaba kusaasira kyaffectinze abaana kati imagine abaana abamanyi junior oba abantu abamanyi oyo mwana kusasa gwe bayita junior kati saawa zino odi yetambula wonna omusajja ayagala bbaawo omusajja ayagala ne maama wo yakubidde essimu akutuma oyogere ne maama wo kati imagine awulira ati omwana oyo junior mu mikwano gye egimumanyi egiri mu ssako ye kiyinza era nga twagambye nti omwana ng'omwana kiyinza okumunyiga era kimu affectinga oli yakoze kibi
kuyingiza omwana mu bitamukwatako naye naffe abakulu nga tuyingira mu story bwe zityo kuba kati kusaasira yaki singa tiyayingira mu bintu bya bindeeba ono yandibadde ne aperaifo olina abaana babakulu olina omusajja amanyikiddwa ate oyingira mu mikwano ogwo bwe gutyo Europe kati bavuze emyaka giweze emyaka emeka okutebiri esatu byali after covid nzijukira ebintu byaba abaana byali awo covid after covid between after covid ne covid yawo bikyali bipya nnyo laba ekyali kale Europe nzoba talina bantu bangi ba protecting ndowooza alina baby we maama we yamutulagako omwana nti ne omwana aba kiba kimu affectinga lwansi bannange nze mutulaga nabyogerako tuve bwana kyembyogedde kwimala kuba birina engeri gye binyiizaamu naye nga amayagala mwami wo tomuwolereza oba omutijisa mutijise naye kijja kubaako wekukoma kubanga bimala ne bitaaninga obulya nga bikuluma nobeera awantu nga tojja kugira yadde yagamba nti wanaamunyiiza oba wanamugira nti ng'agenda afumbirwa ewalala nange si bwe bijja okuba byolowooza naye ng'ate nakyo bwe kiba kiganye niba tafunye mulala tekijja gamba nti no bannange alemereye nnyo 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 olw'okuba mbu yamuwaana nnyo nnyo tofa depression sister okigaana emitima egyo gyo ngibumbabumba tokituulamu ng'ogamba nange navayo ntya nagamba nga abantu kino what come may kiba kiganye okay kale program eno mukkiriza tugiwunzikire wano rape ne mukatani kusasira ne bindeeba omubwati simayinza mukyala bindeeba ebyo bisolo ebyo kati owulira binda ayagala bikyala binenenene banne kiri ekyala eky'omwana nakyo kikazi tukyali kyala kinene nga kisava bindeeba oba abakazi bamukwana nzobanga engeri gyalina akalevu kalevu kakola ki ng'abakazi bamukwana sewo eri abakazi ng'akwetungamu gwe nga tuyita ku jolekeyo gye tuyitire andi oluusi abasajja bagenda mu kikolwa ekyo ng'ekigendwa kye si kyakuzaala tebeetegese asi kuzaala jjukira okuzaala omukazi yasalawo musobola bikola byonna naye omukazi nagamba nteeka ofuna omulubuto mu musajja ono oba sijja kumuzaalira gwe tobalabayo ali myaka 10 n'emeka 7 emeka ng'olubuto lwatalufuna ninge ekyo omukazi yasalawo kati abasajja bayithawo ekyo ekintu maye tusaana tufuna olunaku tukyogereko abasajja babazaalira nnyo abaana nga tebabaagala bangi nnyo kyo sikiwakanya era ebibuuzo by'abasajja byobeeramu kyobola n'abaana biseera ebisinga batebabaagala oba oyinza omukazi ayinza kale okukwana gyekoli n'akwanayo gwakwanye sayidi eyo kumbe tamanyi nti gwakwanye abadde desperate ayagala mwana oluusi n'abanga afa n'agamba gunjo ono kasa muzaalamuko obuzaazi abo nabo gye bali n'agamba nze bamanyi n'okugamba nze nzaalaamu mwana wange nja mwerabirira nze nzaalaamu buzaaze kumba akuleetera tabu nange nga njagala ozaalira ajagala omwana yasagala kujjukiza muntu nti munnange wazaala akola njagala nnyo zaalira omuntu ng'omwana amwetaaga nga tonzaalira so si kumukusibako nga tonnanzaalira ante tuli bafumbo tulina mubusooka mbukwewasa tuzaale buzaaze mwana sibikola ebyo sibula abantu gwe okuva lwewayingira mu gavumenti n'obuna security wakyukira ddala kale amaanyi gwe tulina gwe oba osiibula nze nzigalawo awo labi bakimba updates bannange mwewale kulaba sheno naye mabana abanga bobuwala ofunanga ekizibu kyonna tovaayo kugenda ku Queen Mother Productions yugi nojja ne twogeramu ku programu ya Save Us So taasa omwoyo wenna ng'olina ekikuluma wenna kyoyagala oterezebwemu wonna sijja kugamba nti kizibu kino oba kizibu kiri byonna tubanga tubyogerako ne tusala amagezi n'olaba nti naawe beera mu bulamu obweyagaza enda kudda mu nkambi y'amatovu namukubira ekikopo akomewo nnyo obutwa kale mubeere bulungi mukama abakuume musubscribinga abatanaba ate mulaikinge muteekeko comment obulamu butunyumire mukama abakuume mbeere bulungi